So Vicky Diaries oli waddembe okuwagira byoyagala kasitota ntiisa muli baddembe okuwagira NUP naffe mune tulina bye tuwagira naka kamanyiro kamwe abe NUP okulowooza mbu abadde tebajja kwogera so awo nga nvuddewo Parliament ekozesa obuwumbi nabirabyeko mu mawulire omanyi Parliament eyo saagala kugyogerako the right honorable Banita Amongi yava mu FDC ne deputy we Tayebwa so sinnategeera oba BFDC oba beenaalemu okay lwaki Parliament enzibuwalira okwogerako speaker agifuga Madamu Anita Amongi yava mu FDC yali mobilizer kakala ate n'omumyuka we Tayebwa naye yali mu FDC so sente ze mugamba nti bakozesa nnyingi bayinza okuba BFDC nenga balwanisa NUP ka olutalo lwa NUP lwa Parliament na NUP Parliament erwana ne NUP so nga speaker yali mu FDC ne deputy we temulowooza nti sente zinza okubanga bazikozesa okulaba nti olowooza FDC yasonyiwa NUP kakati gwe principle olowooza abe FDC bayinza okusonyiwa nze gayo speaker afuga Parliament yava mu FDC ne deputy we ati kati ndabo olutalo wakati wa Parliament ne NUP kakati kyembabuuliza nti oba FDC tesonyiwanga NUP akonka balekedde akonka just it's a crack manze joge ebintu nembirekawo abayina obwongo mufumiitirize kakati abantu mbadde mu mbuuza Junior 226 weetegese otya I want to tell my fans across the world sagala bwa member bwa Parliament I'm not here to become an MP neither I am here to be liked manya bamuloza najjano kwagalibwa nze maze emyaka 5 ku social media omugenzi Isima yajja nandekawo omugenzi Jakana Nadduli naye yandekawo wano Wisdom kaye yatya n'abiddukamu so I'm the last man standing kati ekibuzo ky'olina okwebuuza how I have insulated myself ku byensi ebyo ebibamalamu abantu bangi you have come to me saying Junior weesimbewo you can be a good MP nembaga mpozi ku bwa woman MP Kampala I can stand for woman MP Kampala mpozi nesimbewo ku bwa woman MP Kampala naye nze nziraawo tekinokulati omulamba mbunzije mbumbasaba obululu nze mu ggwanga lino ebintu bye nagaana ekisooka kulekana n'abaavu I don't have time for poor people temujja kundabayo me Junior to come and shout with poor please vote me bambi sina buddogo
sina byendiko nze byange byembala birala. I'm a strategist. So why go kuba strategy? So let us rule out that. Jesagalanga ko bwemupi. I don't want to be a leader. Nze my work, I'm a strategist. Nyanzi wange nga nebaka. Kakati nzije olobanda be vote Junior abavu mutumanyire jangu wano okuwa kalulu fukamira wano nasoma nnyo. I went to school. Ebyo sijja bikola. Kakati 2026 temwemenya President Museveni kwali ku ballot paper ne mutabani we. It is the first election. Egenda okusooka okubaawo nga General Muhoozi ne President Museveni bonna kwebali ku ballot paper. Kambayambe muleme kumala budde Bannayuganda. Omanyize ebintu byange mbimala mangu bapita kiggwa leero. Nze sagala muddaawo ate mwerimbe babakuba emboko ku manyuma. Abamusibire makomera. Let me save you future prisoners. Mwabagendo kwatibwa mu 2026 Kambayambe tuleme kujjuza makomera. Mbayambe banange ebya 2026 tubimale wano mbibabuulire nga ebigenda okuba. So abana beni UP sagala babakuba emiggo gya bwerere. N'amalwaliro gajjudde. Amakomera gajjudde pressure gyali. So let us end this debate. President Museveni ayinza okwesimbawo mu 2026 n'awangula n'ayinza obutamalaako kisanja ekyo. Nkidde mu kiwulire. President Museveni ayinza okwesimbawo n'awangula mu 2026 n'ayinza obutamalaako. Ole ni olo General Muhoozi ye president we 10 ye president yaddako. Asagala twemalire budde kwa data muyina mutono. To cut the whole story short, kwa we nadda mu ingredients tuyinza osula wano. Okay, kanzire mu buto biri byonna bye mbagambye mu byerabire. Okay, mwefuule nga abakandaba. Mbadde mbasaba mwefuule nga abakandaba. Kale katukitwale n'akajja live etandise. General Muhoozi yaddako. Ye president yaddako. Tosibaawo omukazi wo bajja mmulya. Manyi n'omwaka ogwedde twabagamba president ajja kulayira nga Muhoozi tajja kulayira. Museveni tumwadde omwezi gumu. Abamerika bajja mujjukira ebyekisiru principle bye watugambanga. Mboyina Abamerika. Mbwera president Museveni tajja kulayira. Mbwera tajja kufuga. Here we are. Kwali anwa chai. Kati nekino nakyo mu kinoting. Abadde saagala kumalamu nnyo bantu maanyi. Abanupu amaanyi nga saagala gaba malamu naye. Ebiva mu kulonda byebyo. Mbabulye percentage Museveni gyagenda ofuna mu 2026 60%. Enda afuna ebitundu 6 ku 10. Mubadde muyinayo electoral commission endala. Okay. Obutabamalira budde General Muhoozi yaddako. Ye president wa Uganda owe10. Ekyo kyaggwadda. Mubadde muyinayo wammwe. Mulete muwandike wana amanya tugadiscussingeko tulaba abasobola okufuuka. Muwandike wano ba president bamwe bembadde mulowooza nti bajja kulya akalulu. Tuba discussing.
Mozi yaddako General Supreme Command of the Armed Forces, General of the SFC, Standby Generator, East African is the finest. Muligamba Junior ogwange sagokola ogwokubabulira amazima. Omanyi isima we yafa nze yasigalawo. Nandala Mafabi bwe yabbeza Besigye tezamumala Nandala ze yatuusa zaali ndala ze yagamba Kano Besigye zaali ndala kati Nandala tasobola olwedde yabbadda Kano Besigye tomanyi olutalo olw'FDC Nandala aleete milioni 3 aziwakkane. Aziwakkano Besigye kumbe yafuna biliyoni. Kano Besigye agenda okubuuza ne Nandala baakuwa mmeka yali biliyoni emu yatuusa 3. Olutalo ne lukwajja mu FDC awo. Lwali lwangabana. Engabana yaleeta ebizibu mu FDC. Nandala bamuwe biliyoni emu yatuusa milioni 3. Ko Kano Besigye nti Nandala, how much did they give you? Watuusa mmeka? Lwali lwangabana. Olutalo lw'FDC lwali lwangabana. Tebayita subtraction and addition. Era lwe luli mu NUP. Chairman Nyanzi kukwagala kwayagalamu sente ng'amayembe. Tayinza kwebaka nga Mpuuga afunye 5. Awo Nyanzi akutta. Teri musajja yagala sente mu NUP nga Chairman Nyanzi. Omwatulanga atalaba. Omwatulanga ayina endali. Nyanzi ku sente. Chairman Nyanzi sigenda ako nawe tugule radio ya 1.2 billion. Nyanzi twagenda naye tugule radio mu Kalulu ya 1.2 billion. Niba ne Nyanzi ayagala sente. Twali tuli mu kkubo tugenda ne bamukubira essimu. Jukira kadi yatunda nga ntunde. Era olutalo lwali ku kiteba wakati wa Bobi Wine ne Chairman Nyanzi temwalumanya ku kutunda kadi. Ababaka kadi bagulangule. Kati bamaze okugula bukadi bwabwe ate oli wano bawe ebiragiro. Leka abantu bajjeyo sente zaabwe Bobi Wine. Chairman Nyanzi mwatunu nze Chairman Nyanzi manyike ebintu byayagala nnyo abakazi atayagala nnyo sente. Olutalo lwonna lwava ku ggwe Nyanzi ggwe. N'olira nti Mpuuga bamuwadde 5. Banga nti neewo teweebaka. Sigwakubira Bobi Wine essimu ekiro. Bulaza kino tetuyinza kikkiriza atuweeko 2 ngabana. Bobi Wine ne Chairman Nyanzi muveeyo mugambe ensi nti Mpuuga mwagaana okugabana. Mpuuga yali abawaako 10. Mwatula n'eri gye munwera enjaga ku hotero ya Muwanga Kivumbi. Gye munwera enjaga ekiro principal. Ku hotero ya Muwanga Kivumbi. Wanegundi Besigye wasula bayitawo batya. Bayitawo batya Besigye wasula. Gye mwatula mu meeting ne Mpuuga. Mugabane. Mpuuga nabagaba wako 10 ku 5 mwagaana. Nyanzi ngagala 2.5. Ko Mpuuga tonda banga. Ngabana. Gwala ko Bobi Wine ngayogeza busungu bwate. Family y'abasentamu. Osobola bakola ekirala kyo ekasangati. Family y'abasentamu osobola bakola ekirala kyo naye ku nusu. Gwalabye ko Bobi Wine ngatambula ne MP nanga agenze ebweru. Okukima sente mbasiyazi. Olaba ko Bobi Wine ngayina gwatambula naye.
wali leader of opposition Mpuuga wali omulabyeko ne Bobi Wine nga bagenze ebweru atambula na Nubia nili na Lubongoya Bobi Wine ku sent bano lyo mwana mukopi zesira banko family enkopi ngeyo bani bali abantu ennusu ebaluma ingabana ye yalese ebizibu mu Nuupu Nyanzi yali ayagalako principal atwaleko kati ya Mpuuga yali ajabba wa sente naye kyaleeta obuzibu ne Nubia nili bali bagala amuwe mbuwazi bagabanire wakati mbu dance vibe za malirize ekizimbe kye sente za Mpuuga zalumye nnyo famire yammwe Bobi Wine yaba yakamala okugera chairman Nyanzi najja kati Eddie yawe yaddako they cannot sit without getting a say on that money Nyanzi ku sente chairman Nyanzi ku sente akutta omatuliranga atalaba omumwatu yanga ine endali olaba buli mubaka mu Nuupu bamujjako miliyoni emwemu Nyanzi abakubira amasimu buli mwezi sente zo sinaziraba gwa babaka ba Nuupu bye batunyumiza Nyanzi akubira mubaka omu buli mwezi namuga wezi yo alinga asoloza emizigo emwemu gye bateeka mu kibiina Nyanzi bwe nalabye nga Bobi Wine atabuse chairman Nyanzi naye najja kati Eddie yawe yadda eyo family ku sente ebirala byonna singa Mpuuga wabbye kadi oba wabbye biwandiiko tebandi kuvumya naye sente kati wayiswa awulira afa yenna wayiswa mufumbiro omulaba ataddemu amaanyi mane ate Mpuuga tubawako wadde 10 Mpuuga tubawako wadde 10 oba chairman Nyanzi yetuge oba Bobi Wine wetuga tajja bawa Mpuuga kwata sente ogendo zimbe wa mesomero lyo lisomesa abaana e Masaka principal kuno tojja kulya ebyomanyidde okutiisa ababaka mumpeye ebbiri mumpeye esatu Mpuuga don't give those people any coin principal nyini yagamba sente tuziriye sigwe wabyogera Bobi Wine mbwe bakuwa sente ziriye sente siza mu 7 mbuzafa bannansi kati ku Mpuuga nga tewabyogedde ebizibu byonna ebiri mu kibiina ekyo biva ku ggwe chairman Nyanzi gwasudde ekibiina kya muganda wo Nyanzi kwagala nnyo sente n'abakazi kyekisudde ekibiina kye NUP bishera n'okunga bakazi bokka chairman Nyanzi bakulogera mu kunga bakazi wano Bobi Wine teri asudde ekibiina kyo nga muganda woyo Nyanzi mukwate omugobe mu pati numukulaba kadi azituda Nyanzi otambuliza kadi mu motoka yo nga bwe wakola luli nze banko kibiina kitunda kadi ku street kansala n'atunda bino bino bikansala yabirya Bobi Wine kwata muganda wo omujje mu pati oyo Nyanzi oyo ywadde toba koza gwe meeting zo zituula kiro mboyise simanya bakansala abakyala obasomesa kunga obasomesa kiro Nyanzi buli kiseera Nyanzi oba ne meeting ekiro ku kitebe mbu women MPs mbu bayigirize strategy z'okujjako mu 7 principal
gamba ku muganda wo omumwatulanga atalaba abiraba Nyanzi mumanyi abiraba era tewanditabuse nampuuga singa Nyanzi oyo tabinaamu mukono ezo zonna asobiza Nyanzi yeyefuula strategist Nyanzi talina kyamanyi mwenaalemu kyamani Nyanzi strategist ze wakubanga wali kyamani wenaalemu wakubayo eriwa in fact mwenaalemu chairman Nyanzi you were one of the loudest chairman kati oli mu kibiina kya muganda wo weefuula akuba strategy ez'ekisiru kati Nyanzi kunga byebiki obira onolooza ebintu olinga pastor ono yafa ekibiina okifuga vuzigezaga buli we bagambako Nyanzi ku nsobizo ng'odduka ewa muganda wo ng'obaloopa yes tukimanyi Bobi Wine gwe wamukuza tukimanyi gwe wamusomesa let the party be Nyanzi gwasse ekibiina kya munno kuteekayo misomo gy'abakyala gitaggwa bakyala bokka be balonda omusanga ali mu kunga simanya kunga Uganda kunga ayise bakazi bokka kiro noge ye Nyanzi usitwago y'abakazi bwatunula bwati oyinza okugamba tabitegeera kumba abitegeera kati yuyo nawulira Bobi Wine mbu yakuyita mu meeting mbu oyagala bwa road mayor Bobi Wine nakuyita nakugamba tubiddamu oyise bakansala wali oyita baki Nyanzi Bobi Wine okuyita mu meeting akukunye ayagala n'okugoba mu kibiina wano wayita bakansala mbu oyagala bosibanya bwa road mayor ne Nyanzi ngani ayinza okukulonda soka na okay chairman Nyanzi ozo gamba sikwagaliza who can vote you Nyanzi soka wetunulire oleme kunenya bana Uganda mbu abanayuga abayina entondo family yammwe basenta mumwe nababa kuba obululu muganda mmwe mwana bamukuba kalulu eggomba principal Bobi Wine bamusabula akalulu nawe kenyine chairman Nyanzi ne bakuba akalulu your family is a victim of democracy sibitufu muganda Bobi Wine omwana tebamukuba kalulu eggomba newe yalondera wenyine bamusabula people can't trust your family with power Nyanzi tubamanyi Bobi Wine waba president ekyapa kya Uganda mu kitunde Congo kati mwabaga bamasanyalaze nga gabalema Nyanzi bakuba akaluwa no mu Kampala hona libonsere ko yakusabula akalu omanyanze ekyakubya akalu luzungu English wagenda gwe kenyini ne wetwala ku interview ya Kanale unabanze Junior siza kutula noyo mwana Kanale walende be ku interview ku NBS z'oluzungu nze bakapita ku front line Mirundi 3 nzo mwana Kanale akubira amasimu Junior jangu ku baineyo program ebera ku Next Media Radio ondabayo Luyo luzungu olumanyi gwe Nyanzi ng'ogenda weetwala muganda Bobi Wine yali tagambye nagendayo wetu tembasajja bamanyi enzungu twalina luzungu lwomanyi oluzungu lwa primary you saw you know you see you know byokobako chairman Nyanzi you can't express yourself ng'ogenda nga tukulaba it was a disaster awe bakubira akalulu oyo chairman Nyanzi ngatuka mu station mu studio yajja yesimatinze omanyi family ya Bobi Wine besimatinga ozoga bagenda vambi ya makulu wobalanga besimatinze ozoga bagenda okwogera birimu amakulu Nyanzi yajja akubye suuti yali yenyirira ajidde mu V8 kye ona le bonsere kwe yasoko okwogera nsere kwe yafuwa oluzungu choke wabwe tedi muzungu naye nsere kwe yafuwa oluzungu
Honorable Nsereko yannyonnyola police n'abutubuulira statistics za World Bank ze bakateeka mu kibuga. Of course tetwewuunya because that is Nsereko. Nsereko is intellectual, is intelligent. Honorable Nsereko olwamala okuwasa abumisoni ze kanale yamustoppinga n'omustoppinga nga Honorable Nsereko pause from there. Badda ku mutabani wa Honorable Francis Babu. Mutabani wa Babu oyo mukwano gwa Jeno Muhozi omwana yafuwa oluzungu. Jokera yasomerako e UK mu University of Economics. Mutabani wa Honorable Babu afuuya oluzungu awo yabinnyonnyola naye ekizibu ebintu bye byali bya bweru eyo akompe yalinga London ne Kampala. Fair. Obuzibu bwajja nabe yatugwira ebiseera byo nali nkyali mu NUP. Tani yaona lebo Nyanzi etuuka. Tani yaona lebo Nyanzi yatuuka kakanale kamubuuza kanake NBS kamubuuza mu luzungu. Chairman Nyanzi, according to the police, what do you have to say in Kampala? Well, babuuza chairman Nyanzi police twakwata ku matama ne tukaaba. Taina kyamagezi kye yayogera ngo jeke erinnya lye. There was nothing sensible he said apart from his name. Yatandika you know you see, you see you know. Yeah, you know you see Coca Canal, I don't see you. You see you know I don't know you. Munange musajja waffe chairman Nyanzi bamuyisa bubi. Era sho yakoma wakati nga Honorable Nsereko yabinyeebwa ibane tusomesa abaana. Bane tusomesa abaana bazadde tusomesa abaana naye kyagwa ku chairman Nyanzi ndoza kye kyamuzaaya asome master. Era yagisomye mu conflict mbu ne negotiation omanyi Makerere waliwo bukosi sina degree bukosi buli eyo osobola okenyigamu tebeetaaga requirement kasita osasula kati conflict and negotiation si degree kakosi unity che yake yayongeddeko munange abafulumye studio nga Bobi Wine amukubira essimu. Olwo Bobi Wine akubira muganda we chairman Nyanzi amugamba Nyanzi ani yagambye ogende mu bintu by'oluzungu byotasobola kwogera. Lwaki todda ku barometer extra kasa meme nobeerayo ne Namboze. Era okuva olwo chairman Nyanzi taddanga mu programu za luzungu. Bobi Wine yamugana. Principal yagana muganda okudda ku front line. Gwe Nyanzi omulabako ku front line. Era n'omukubira n'omuga chairman Nyanzi twadde tukwetaga ko wano ku front line ajjako bujja simu. Nibo nga tubadde ko wano ku barometer awadduka. Tewali kiyambye barometer ekisitwanga kuleeta bannabyabufuzi batamanyi luzungu awo beetwala mu by'Oluganda babuuze police mu luzungu. So Nyanzi gwase ekibina kya munno. Era Bobi Wine yamugoba. Kati ye Bobi Wine olaba ez'oluzungu zamulema. Walabye ko principal nga ali mu show y'oluzungu. Principal agenda akyala ku NTV. Bamubuuza fiko police. Principal maaso gamukanuka. Kanoonye Lubongo yanga tamulaba. Kasajja kakamala kasajja gwe kamala oli kabi. N'obuuza omukulembeze waffe fiko police nga tabimanyi.
mbu agenda kuteeka sente mu Rolex. Nedda newe kibaba n'ekibiina tukyagala. Principal weyava ku NTV nga aswadde kwe kuleeta ssennyonyi ng'amaze okutegeera ebintu si byawe. Gwe njagala oyite Kamala owe NTV oyite ne principal ba principal anajja agandi mulwadde awo aba busaabala ng'alya bya nnyanja. Nze nkubuulira mayimu bino mutyo byogera olabe lwaki empuuga asinga Bobi Wine n'empuuga ne bw'omuze okusa ku makya nugati eriyo sho ne bw'aba tanna n'aba maaso aba yatuuse dda ne gwe Bobi Wine mukulu mugayi tuli wano ne Kamala owe NTV sebo abadde agala kuwa agenda ewa Ssennyonyi ayina gagwa mu mbi z'abaana mwana akubuuza fiko police ng'owoza Rolex tebazitaddeemu ssente. Polisi yagamba mbw'ajja teeka ssente mu by'emizannyo. Lubongo yanaakwata ku mutwe naga atuwedde. So all in all, Honorable Mpuuga ne Bobi Wine muli ba mikwano, sit down and sort out your differences. Ekigambo yakiyita physical policy. So they can sit down and solve their differences. Fabe nale mutemutuka bane Ronald Mayinja. Lero konsati ya Ronald Mayinja. Ne Mayinjo ine ekisirani. Ronald Mayinjo ine ekisirani musajja gwe. Gendo unabe ekyogo. Enkuba yiye eva kutonye. Ne kati Mayinja ani agenda okulaba. Mayinja lwaki temuva ku bantu? Mayinja lwaki temwesonyiwa bantu? Ronald Mayinja otaddeyo concert ani agenda okulaba? Mpulira anti Kasali ne kusaasira ali bweru mulwadde mbutalina zisasula ddwaliro. Ne kusaasira ng'erinnya lyo lwaki teweesaasira? Kusaasira ne Mayinja ani abakolimira? Abantu abakulu abatasobola kutulako ne manya nti ensi nkoowu. People are tired. Kali gwe Mayinja kansooke gwe Mayinja kye kyakuteesezaayo concert nga n'ennyimba toyina. Mbu mujje mulabe eddiga ez'ebunga namukwaya jangu olabe eddiga byogenda okuyimba ebyo Mayinja. Ne Mayinja toswala. Mwe bali babakuza tebabateeka mu kuswala mitima jamu. Kwa kati Mayinja ekikuteesezaayo concert at this time. Nga ne Fikifa Maika ayine nnyimba. Kwa Fikifa Maika ayine nnyimba. Tebaamulaba. Lwaki mumeza Bannayuganda ne mumugamba nti Bannayuganda babi? Olaba nange owe naale mu Mayinja sinza kujja kulaba musajja gwe. Nange owe naale musijja kujja. Biki byogenda okuyimba? Byotayimba mu myaka giri. Bamisa bafuna sente n'atandika Papa's restaurant weri. Ono omusiraamu waali. Ne yakola eyiye wali. Bano balule bali kupakala. Lwaki tufuna sente n'okola restaurant? Nova ku bantu. Gwega abantu bamale kunyalira osokotiye nti abantu bakoowa.
wano mwagende wa President Museveni mukudalira ensi manu gwo wayimba tuli kubunkenke feneno tetulina mirembe bagenda okulaba abamalako abantu emirembe gyoli ani agula ensi kuba tugitunda hatuwezaawo amwabuzi kati gwe wagitunda ate kati tutunde mu bibajjo bajjo wabula gye tulaga tewali amanyiyo tulaga tewali amanyiyo gwe wabitunda mayinja muyimba agayimba ne gabafuukira ekizibu kati wali oyimba byaki ebyo ani agula ensi kuba tugitunda ate enkya ne bakulaba gye wagitunda ensi kati okoze concert wejje mumpa bakuwagira eki akale bakwebaza ki mayinja tubuulire butafumiitiriza na butwebuulirira waliwo emyaka nga tegikyavuma abantu nze Junior am still young nsobola okuvuma abantu nenyenda mu America nenesomera 5 years nenzira gwe mayinja olina myaka ki emyaka mayinja gyoliko olina kuba musabo ng'oyenga ddagala nakutuma bazzukulu bomanya mayinja tuveeko twesonyiwe era ebikosa tuwandibijje nayo kati okumoga membo tebakuwagidde bakwebaza ki wano wagenda ebweru okubeecha eyo nendoza mayinjo zemu ku magezi otegedde kati ogenze kwegatta ku Pastor Mondo muzimbe church eyo mufere eyo Mondo apulichinge mu luzungu godze mu Luganda mayinja you can set up a church in UK with Pastor Mondo lwaki teweegatta ku sami anawe bikazi byakula birina ssente sami talina mulimu kati mayinja oyagala kudda ku maanyi ga mugongo so kikonsati kyewataddeyo luyale kansabe nnyo ofuneyo abantu 1,000 mwagenda ne mugenda ewa pulezidenti mugenzi n'abantu abalina ebisiraani nze mwandabako mu gurupu yammwe mwagende wa Museveni ogwasoka Dokita T gwe mayinja oli kusaasira mwalimu ono omukazi bona ayasama ennyo abeera ku Facebook buli kiseera eyagaana okukula mu mutwe ne mu birowoozo ne mujja mubaamu bajjo nze mwe gurupu mwandabamu mwali mwakavaayo nange nenyenda nagenda bwomu ewa president era president nangati babadde bakava wano lwaki tewazi nga his excellency sigira mbasiru musabye amamotoka era nga basiru we baba bagenda okubabuuza ebbaluwa z'okusoma kwammwe nga 70% ku bantu abagenda temulina bitabo you have books twali tusome makerere nga muli maloji mwegaddanga mutunda bikajjo omusajja naye yanoonya ekyobbakolera nga takiina mu kifo ky'okugenda wa president mumusabe ebintu ebitegereka nti muzeeyi nze nasoma nteeka mu ministry ne toyina bitabo toyina wadde ebbaluwa y'omugigi mayinja bagamba ddaleeta qualification ze ez'obuyigirize bakuwa obwakamisona mu URA etoyina kati oluvanguka gavumenti mbi gavumenti teyanyamba wasoma ki mayinja ninde ne Museveni banene tumusaasire ebintu bino tebufulanga babibagamba nze kambi bagambe abantu bonna abasinga complaininga nti bagenda ne balaba president batayambibwa tebasoma kati president yakuteeka ministry nga tewasoma ero ina kuita wa permanent secretary this way nze bangati bring your president bring your books nesoka mulaga nasale school Shimon
ne mujeo P7 buddo ne mujeo senior 4 buddo King's College ne mujirayo senior 6 Seta High main campus ne mujeo Makerere University the president my son go there my grandson go to lands there. Do you see me complaining? Moza Junior guzama motoka Junior zimbye kalina mbunyirira. What do you want me to do? Ukiruti wa president nomugati ebijja bya nyoko byagwamu president nzamalalo ge waffe gagwamu era nze bwompa sementi nenga zimba ebyange biwedde bye basaba. Can you imagine? Can you imagine? You can't imagine. Nabaga mudde musome adult education mwagana mayinja. Omanya abayimbi mulowooza nti amanya gammwe gajja bayisaawo. Naye erinnya lyo lina we likoma obutasoma abo ne butandika. Erinnya lina we likoma. Kati that's what abayimbi kye mulowooza. Bwenyeze wa president biwedde. Obutasoma erinnya lyo lina yes. Era likutuusizaawo. But at a technical level, you can't be under technocrats. Nena bibanyonyolera temujja bitegeera. Nzina abantu bangi mbamayi bagenzi wa president. Abamu ne babasindika ne kwembase yebweru. Akagenda kwembase Bulgaria. Wono lukungana lwa namu lwaliwo abaana bangi bafuna obwambasada awo. Jukira mawanga mangi gadde tegayina bitebe wano. Bambasada wa Bulgaria waliwo nensi bagita Jugoslavia, the Dominican Republic, young people here. Kati mayinja bakobwa ambassador mu Haiti oteseyo luzungu ki. Anyway, musigale mu concerts. Bera after all ya toina kiddako. Nega I feel sorry for you. Kusasira. Olemedde mu ddwaliro toina sente. Sente kusasira ze wa postinga ze wali obala zaddawa. Wano kasadi kusasira watekanga sente ku videos ojukira ngozibala. Where did the money go? Oza abantu berabira. It's unfortunate nti sente ze ddwaliro zikulemye okusasula kati ate gwa advisor. Wagenda no hijacking a president nomgato mulaba. Nagamba tebakutwala. Mwatuukeyo ne mumanyira abakulu. Kubanga oli kasadi ni kusasira no yagala obuuke protocol. Mwifujo kuita minister wa presidency. Mchala Babalanda gwe obuuka bubuusi. Ebintu ebyo abakulu tebabyagala. Follow protocol. Ebintu bya mwabamu tebyetaga na president. Byetaga ba minister. Ne ogeze wa president atakuzize wa minister kati omutunula otya maaso. Bwe muli manya protocol ya government bwetambula. Nze Junior Shiba wa Genosale. Ne you see me nze I'm very humble ku minister. Because I'm under system. Nera siza kubuka permanent secretary. Ninyende wa Geno wa demumani. Nisoke eno. Nimbalaga konsani yange. Nenyenda wagulu mu government goberera protocol. Ne akati mbusini ya Israel ya advisor. Oli minister of presidency. Why don't you report your matters to the minister? Ye na kwa advising on what to do. Ne butasoma bwe bubasombuye. Government ne balemerera. Mganti Museveni mubi. Ninga musajja watu mubiwa. Goze zo protocol bazitekawo for no use. The people who are above protocol are president's family. Era wali ku state house wekiri. Abatagenda for check up banabi. Banona le bomba bazinamula banga. Ogwasooka yagenda nga mu state house mbu yetakeberebwa.
agenda n'essimu munda ogwaddako nale bombabazi yatuuka ku state house nebaga ava mu mmotoka nagamwe prime minister nebaga ne baleeta ekiwandiiko mu mukono gwa president ne bakimuwa wano abatakeberebwa be baana be bokka bakeberawo nalebo nekujampinga protocol kati leero nalebo mbabazi takyali mu gavumenti be yabuuka ate be bamuyamba bannange tube let us be humble nze banga limaze mu gavumenti yenetini ntegedde ebintu nga webikola so Kasalin nga tonna kuba mulanga nti sente zikubuze. Did you inform the Minister of Presidency? Kangas advisor your reporting. Kati zo bulwadde ky'obukuluma. Manyi kusasiro zanya nnyo obubadi. Watugamba ina factory y'ebizigo Makindya president yagikolera. Tebakyabigula. Wabula kusasira ndeka. President yakuwa V8. Enene nsava bweti ya bulaka. Igwe bebe kuru. Mwaine motoka nene bweziti. Wajitunda dda nayo. Teri kintu kisinga kuluma mu 7 nga kutunda bintu byakuwadde. Nimugati motoka ze mwazitunda. Bebe kuru ye yakyagina. Tunda ko omupiira. Nze have no kind words for those people by the way. Aba bantu bafunye emikisa gya sente bakusasira abo. Ne muzirya kivubi. Ne bakuwa ebitano ne bakuwa olunana ne bakuwa emmeka. Nozirya ng'omulalu. Kwa you expect nkyojja kuddayo. Feze batuwadde nga tuzikozesezza bulungi. Ate nga tezaali na nnyingi kwenkana zammwe. Nze genocide yampasete menga si nnyingi kwenkana zaabo. Mampa obukadde 100 million kati ezo nnyingi. Nene nekubako wamme enfuufu. Nshige nentandikiraawo. Niyo wange kyenfunyeyo. Abasajja sibalemerako nnyo. Kane million 10 nali nzikoledde ki. Nenzira ku musaala. Nengulako emmotoka yange. Nenzimbako ennyumba yange. Ekyo nakyo nekiggwa ikoliityedde. Negwe gubawadde ebisatu. Lwaki temusiima? Kusaasira let us be fair. Lwaki temusiima? Namulwaga Junior onyirira. Sibanya amatama gagweri yes. Zali million 10 zokka. Kati mbwe ezo nnyingi. Kemuzinangire. Nojulira mbu basuga mami baliwa. Sente ya Museveni tebula. Kekyusa obulamu. Njono nina abantu bali bavu nnyo wano ba MP. Tunolira Nnyeko Derek. Oyo MP we Makindye. Nnyeko yagendanga mu bbala nga nezigula omwenge taziina. Nga neba malaye Makindye bamubanja. Oyo Nnyeko oyogola. Nekati mulabe wagezza olubuto. Oyinza gamba Sudiru. Banne sente ya Museveni tugiwe ekitiibwa. Principle singa tufaanana bwoti. Nolaba Mpuuga ne Tamalize. Tulya Honorable Mpuuga Tamali Komeri. Olubuto lugezze 5 bye birulimu. 5. Toka abantu tunoonya million 10 ndala. Kaze Junior nompaye 10 ekirala. Naye panze awo biproposal. Bikyagaanye okuyitamu. Aliwo enakubakaawo essimu. Ninga erinnya linnuma. Manya abantu tulimbye ne tukano nangamba ninga Junior erinnya lya sente mmeka ne bagaba ne obukadde 5 oddekuula. Ninga byonna olaba makubaatisa. So government eno bambi kyo sente zo tuziridde ba Bobi Wine balidde ate ze kinyumidde mu government ya Museveni
Fenna sete tuziridde. Kwagwera abaganda ba Bobi Wine ebizimbe bye bayina. Enyumba ya chairman Nyanzi eriko flyover. Hey, akasente fenna katubugana. Mpugala betama jeriko. Era banamboze. Namboze bajjayo ebifaananyi bye emyaka 2 emabega. Comparing n'ebyaka akati banne sente ya Museveni ina amaanyi. Era abasajja aba opposition ne balwana Museveni asigaleko batuufu. Bavaawa. Naba honorable Mpuga nga kyali mu nkoba za Mbogo. Naba honorable Segona akasusu. Yenenena akasusu kama samasa bwekati. Ayogera onzo gamba yaleeta amateeka mu Uganda. Bwaba ayogera Segona inengeri gyayogera mwezo ga amateeka ye yagaleeta. Yajja n'aba missionary. Bannange. So butasiima kibi. President Museveni tumusiimeko ak'olumu. Baja atujje wala. Abamu ku Muterina yali abamanyi. Naye kusawa yalero okuba nti oli ku TV olinako program. Kuyasamirira abantu. Naye achievement. Kwa abamu ku muli ku TV mukola gwa kwasamira abantu. Ani yali abamanyi singa si Museveni. So tusiimeko. Hata abafunye be bakambwe. Nuse omuntu yagende wa president wama bamuwadde akasente hata ali ku TV akambo wadde. Zabudeke. Wafunako dda leka batannalya bagende. Esemanyi aba Uganda eriddamu n'okufuna omukulembeze ow'ekisango oyo omusajja. Wano tutujja funa mukulembeze nga President Museveni. Amazima go googerwe. Abantu nga bavudde wala. Neko nakasi kasente kachi. Ka presidenti. Eza Bobi Wine zo zikoze eki. Mbulirayo omuntu omu Bobi Wine gwajje mu bwavu. Nga ne basibaga kato abali na ata asibaga ategwe kisirani. Bana asibaga akyali mulamu. Asibaga kato joli tata. Lubala ali ku mwana oyo. Lubala ali ku asibaga kato. Na ulido sabasayira mu yuke. Kine ekikazi kade kyali kimwagala. Kine ekikazi ekitategeera nnyo kine ekyomu America. Kine ekyefula nti kigaga nenga tekirina sente. Sara Joy bakanasa. Sara Joy yayagala asibaga. Amukoledde saluni y'enviiri. Naye akano bani yakawawa matula mu NUP. Nabananga asibaga oliko omuzimu gw'obwavu. Kale omwana yagenda ewa Balamu. Namutwale wajje n'omuwozi ne bamuwa n'emmotoka. Esawa z'olwaliro ali mansujju. Omwana omugezi omuzibu asibaga. Namanyi ebya internet. Omukazi Sara Joy yali ayagala akaakaana. Nga kakyali mu NUP. Akatereddemu sente za tiketi katambudde ne Bobi Wine. Nzo Sara Joy yali ankwana. Nga Sara Joy toyina sente. Sara Joy tayina. Sara Joy tayina sente. Jojo Teira abonna tebayina. Abantu abayina sente mu America Donizera Juliet zawedde be bayina ku sente zitegerekeka. Nakati Sara Joy ezo benzi ze baba wane musasulire emyaka simanya nanga abantu bebweru. Ogendo teno je motoka ne baganti ojja kusasula myaka 10. Ngafe wano mu Uganda je motoka mu bondi bakuwa myezi 4. Ate omusajja n'agisika n'akola kati the balance toyina. Nego gena n'ejjayo motoka ya mitwalo 5 ejja $. N'osasulira emyaka 10. Nga nawe webalambagagga. Ezo motoka z'okugattagatta nga agatta boda bakyazivuga ezo.
ng'ogatirizanga agata boda. Mani wadonizera bayina ku ssente. Kale omugazi Juliet zawedde ku ssente zayina. Ziri emmotoka ezibase mu lujja namulaba akosa n'abazungu. Ogenda obbikibirayo nga byonna biri mmanya ge. Banne Juliet. Yagulira mutabani we Range Rover mpya biography. Nawo mutabani wa mwagala nnyo yamugulira Range Rover. Naginoonya mu Uganda teriimu. Kati gwe omuntu watuukira okugulira omwana we Range Rover. Nga gwe Sarah Joy toyina wadde kapa eyonka. Toyina wadde kapa eyonka gy'olabira nti onaagiwa amata. Nodda eri n'okangabala. Nze ndi mugagga. Ati mulaba avuga Benz. Sarah Nankani. Lwaki teweefumiitiriza? Lwaki tusoma ekitabo kya Hamu nti okufumiitiriza ndowooza ya bwongo? Kannalabyo ono Jojo Teira bannange abaddugavu tubonyebonye yabadde alaga bijiiko bw'alaga olaga otya microwave naye bakazi mmwe bayiza babali ebweru mukole muve mu bintu bya competition mugenda kujja empale zammwe ez'omunda tize nyambala Versace oba Gucci ng'otulaganika namutulojjayo ebijiiko mbu TV yange smart TV simanya go on muneegendako Jojo Teira whatever you call yourself wawe muse kalize gazirano munyuma ngambalaga ebintu bya nina tiarabe no TV orabe no fridge ebyo bya bulijjo naawe mama n'amaka agachezimba wano mu Uganda kati gayina fridge ne mukomerero zireriyo TV mbora bazine entebe totuswaza naawe eba kyabiraga ku mulembe guno ogwa mu 7 kale abantu balina dining z'abuwumbi akawumbi nga ye dining smart so nze mbalaba awo ne ngamba leero bano kale singa obuyisa bwammwe nga temunnagenda bweru mwabuleka e Uganda omuntu oli diaspora ne weeyisanga ali ekawempe kawisa obwe Uganda walinnya nabwe ennyonyi nze byebimu ku biŋŋaanye n'okujja eyo byebimu ku biŋŋaanye okujja ebweru Miki simu zifane namulabye eyuke ng'ali n'ono omuvubuka yani oyo omuvubuka ani ono omuvubuka afuumani afumani yani omukwano gwange sepuuya abula Miki nsirike saagala kuntuulira mu bakiyita batya omugunkatulwa gwa live nyabo nkomaawo nze Miki nakulabye simu zifane ng'olina sepuuya simanya yeeyita French Pazan nsirike maama bali bimbuuza bayinza okuteerako omugunkatulwa gwa live Miki simu zifane sepuuya kayima ne basooka bakuba ggwe sibayinaako buzibu nakawo okulwana entalo naye munneege nawuliddemu nkuubo bannaye ng'omugambo gwatokomose nga Miki alina oyo omwana nenga bannange mbu yagendedde kumuwoomya visa Miki
Mike ennaku zino abadde mu gym nga tannagenda UK asitula byuma ate nga ali Pacific ayina ekitundu kyakola kati kamuomya visa we kazze